nnyo katandike program. Okay. Naffe tukwagala nnyo bali kutambula awamu naffe, so may God bless you. I thank you very much for coming. Grace, Lydia, Moby, and the rest. Done. Mwebali kubao. Kyemutukola kiri ki mutambuze information etuuke nabo bonna. Musumba okwekalakasa mu ggwanga bagambo 18% y'emisolo. Naye nga Munnayuganda tamanyi okwekalakasa kuno okutegeeza ki? Why should people continue striking and things of that kind? So kitegeeza ki musanje zino? So tugambira no. Kaffe tuli mu kwebuuza. Tusaze magezi ki okuva mu eno embeera eriwo. Ensonga z'abasuubuzi okwekalakasa kukutte wansi ne waggulu. Bannayuganda abasinga babadde bafunye kamwenyumwenyu nga bagamba nti oba oliawo naffe tutandikirawo twegatte ku bantu abo abeekalakasa tulabe nti wabawo ekikyukako mu ggwanga lyattu erya Uganda. Ekibamenya emitima n'obbamalamu amaanyi kwe kuwulira nti ate abakulu baagala kusisinkana Mwami Museveni. Ne beebuuza nti ensonga ki basisinkanyisa Museveni? Bwe munasisinkana Museveni ebizibu byammwe abimalirize? Tulabyeko abasawo nga beekalakaasa, tulabyeko abasomesa nga beekalakaasa, era gye buwunzikira nga bamusisinkanye yali abayambye eki? Just kubakkakkanya ne banywamu awo kacyayi, naye ensonga enkulu ebeera beekalakaasizza evaawo. Kitegeeza nti nammwe abasuubuzi bwe munasisinkana Mwami Museveni ensonga yammwe tagenda kugikolako, agenda bakuba akalimi abakkakkanyise, naye ekizibu ky'emisolo kyo kigenda kusigalawo nga gibanyigiriza. Awo wetugambira nti singa mulemeddeko abantu bangi babadde bagenda beegattako. Aba booda banyigirizibwa babadde bajja kubeegattako, aba takisi banyigirizibwa babadde bajja beegattako, n'omuntu owa wansi abadde asobola okusitukira ku nsonga eyo ne tugonjoola ensonga ezo nga tutereeza ggwanga lyaffe okulijjako obukulembeze obukyamu. Naye kale kinaava mu kusalawo kwammwe bwe nga okusinkana Museveni kibayamba mugende mu maaso. Haji Setu omusomi w'edduwa bwe tutambudde naye, Haji Setu bakugamba nti mukubire ku ssimu ye 0703 31 39 25. Omukubirako agenda kusomera ku dduwa ze. Abeetaaga eggendako ebweru nga mwetaaga mpapula, Haji Setu baye ansa. Teziyita mu palamenti nti palamenti ekeera ku makya nekola poliisi neziyisa nga za kuyamba bannayuganda. Mu Uganda mulimu ekintu ekiyitibwa akabano. Mu Uganda mulimu akabano. Akabano kano ndudde nga nkannyonnyola, ngenda kuddako kemabega katono tusobole obitegeera nkyali ku nsonga ya musolo. Buli poliisi yonna ekola mu ggwanga Uganda, mu buli sekita, mu buli ministry, mu buli kintu kyonna, poliisi eyo teva mu palamenti, eva mu state house. Tujja ne tubagamba batudde mu meeting ne bateesa bwe bati ne bwe bati ne bwe bati. Muno bateesezaamu okwokya amasomero, teri kintu kye bateesa nga kiyamba Munnayuganda. Waliwo emirundi mingi gye nzize nga mpooninga essomero lya Liito Muheji ne ngamba Liito Muheji bagenda bbookya, Liito Muheji bagenda bbookya. Mu meeting eyasembayo ne minisita wa education yalimu, Janet Museveni ng'ateesa okwokya essomero. Now, emisolo. Mu Uganda mulimu ekintu kye bayita akabano. Akabano kano katandika mu 1959 nga bajjajjaffe banoonya independence nga Abanyarwanda bo bateesa okutwala Uganda. Baatunula wala mu myaka egyewala ne babeera bagumiikiriza nnyo kubanga baali batono, baali baavu, baali banafu, baali banaku, ne bakola ekintu ky'okukweka ebyama byabwe okusobola okupenetratinga Uganda basobole okugifuga nga bamaze okulaba obugagga n'obulungi ebiri mu Uganda. Ne batandika akabano katandikiranga mu mayumba g'abapakasi, era abantu bonna abajjukira bane mujja kunsonyiwa nzizeeko kemabega njagala kunnyonnyola misolo naye njagala nzire emabega. One,
aboogezi bonna bajja kujja ku maradio ne ku matv okwogera ebintu bino bajja kubinnyonnyola mu policies bajja binnyonnyola mu luzungu lungi naye naffe ab'omulembe guno tulina okubitegeera nga ffe abalimi nga ffe abataasoma naye nga tubitegedde yo nsonga lwaki njagala nzireko ko emabega katono tusobole okutegeera kiki ekitubonyaabonya. Abanyarwanda batandika akabano kano katandikira mu mayumba kati abaliwo ng'abantu abakulu nga muli bataata muli bamaama nga bajjajja mmwe bataata bammwe baali bagagga mu biseera ebyo munajjukira nti abagagga ebiseera ebyo abaalinanga abapakasi abanyarwanda be baawanga ebibanja ne babawa ku lusalosalo ne babawa ku nsonda y'egundi munajjukira nti abanyarwanda baakyazanga banyarwanda bannaabwe ne bakubulira oyo muganda wa baba oyo baba wakojja wasenga oyo muntu waki oyo abantu abo ezo ze zaalinga enkiiko ezatandikirwangako wansi era omunyarwanda yajjanga okusaba omulimu ng'akugamba ali yekka talina muntu mu Buganda oba mu Uganda naye bw'omala okumuwa n'azimba akasiisira atandika okukyaza abantu nagamba oyo w'emitiyana oyo baba wakojja oyo gundi wa gundi wange oyo gundi wa gundi wange. Ezo ze zaali enkiiko ze batandikiramu ze baali bayita inama gahuza miryango. Inama gahuza miryango nti enkiiko ezaalinga ez'ennyumba ku nnyumba naye nga za kyama. Kati ku buli kyalo bwe bamalanga okutuula baatuulanga ew'omuntu. Ebintu ebimu bye bateesanga kwe kwegumya okukakasa omuntu oyo we baba batudde oba bonna okukakasa nti buli ali mu mitingi eyo nga yaweebwa olusalosalo nga yaweebwako ekibanja kwe kukuyinkalejinga n'okugamba beera mugumiikiriza kati kino ekibanja kikyo eno famire oyina ogimalawo. Era bw'onoogenda okwetegereza abaali abapakasi kati be bannannyini bibanja ebyo be bannannyini byalo ebyo be bannannyini mataka ago kati. Now babeeranga n'omuntu ku buli kyalo bw'amala okuŋŋaanya information yammwe ey'ekyalo n'agenda kwero sittu nga balina omuluka naye nga gwabwe gw'Abanyarwanda era headquarters zaabwe zaalinga mu bitundu by'e Bushenyi nga balina mu buli district omuntu aleta information ya district buli awali Omunyarwanda n'abitwala ku national level. National council yaabwe yatuulanga Bushenyi mu Mbarara. Kati ne bazimba structures okuva wansi okutuuka waggulu. Awo we ba-identifyingira abavubuka abaali abagezi abavubuka abaali abato ne babawa amagezi okutandika okupenetratinga politics wa Uganda we bafunira Barwijema Bakagame ba Museveni n'abalala bonna ne bayingira. Kati wajjawo bannaye mujja kunsonyiwa njagala nzireko kemabega nsobole otuuka wetuli kuba nsobola okulabika nga alandazze naye bwe tutava eri emabega eri gye kyava tetujja kumanya kituufu. Now kati ne wajja obutakanya wakati wa Ssekabaka Muteesa ne Obote olwo nga mu Uganda mulimu kabaka w'e Rwanda yawaŋŋanguka gwe bayita Majambere akwataganye ennyo ne Kabaka Muteesa ebiseera ebyo. Kati Obote bwe yalaba nga Abanyarwanda baagala kudda ku sayidi ya Kabaka Muteesa yatandika okurikulutinga abavubuka Abanyarwanda abo okubatendeka n'abateeka mu kitongole ekyali kiyitibwa State Research. Abanyarwanda bwe batyo bwe bapenetratinga ne beegabanyaamu abamu ne bayingira Buganda abalala ne bayingira gavumenti eya wakati. Museveni wayingirira mu gavumenti n'abeera n'Obote kati nebe nga bo bakolagana nga bali mu gavumenti ya Kabaka Muteesa bawuliziganya bulungi n'abali mu gavumenti y'Obote.
kati akabano ne kafuna abaana baabwe engeri gye bayingira mu gavumenti zombi kyova olaba okuva ku olwo mu Buganda mulimu Abanyarwanda ne mu gavumenti eya wakati Abanyarwanda bagiwamba ne Buganda bagiwamba. Now akabano katandika okukola mu nkola nga yakyama nnyo kubanga Museveni yali amaze okukola omukwano ne Nyerere n'atandika mu nkola nga yakyama nnyo kubanga Museveni yali amaze okukola omukwano ne Nyerere n'atandika